Bannaddiini tulabanga be balyoyi b'emyoyo okulabanga gisobola okukakkana enguzi okubeera ng'eggwa mu ggwanga Uganda. Bo batugamba kiki ekiyinza okukolebwa okulabanga enguzi eggwa mu ggwanga? Ekintu kiri kimu, bannaddiini kye tuwulira ekituluma ku mitima gyaffe nti abantu baffe tebanafuna kuba na mwoyo gwa ggwanga. Omuntu alumirira eggwanga yeerekereza abantu abalaba be bulungi. Ekyokulabirako kyaffe ekya Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu yaleka ebitiibwa byonna mu ggulu n'ajja n'anonako abantu abaali beevuluze mu bibi n'abafiirya n'abawa obulamu bwe. Kyekimu n'omuzadde. Omuzadde yeerekereza buli kimu okulaba nti ezzadde lye livaamu. Kyannaku nnyo era kyansonyi nnyo okulaba nti abakulembeze abamu bagenda ku bifo nga tasoose kumanya buvunaanyizibwa na tayito gy'asitudde. Obuvunaanyizibwa kitegeeza omuntu asobola okuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu n'abulumirirwa n'abuwaayo neyeewaayo ku lw'abalala. Kati bwe kino nga njagala okugamba nti pulezidenti engeri gy'alumirirwa, engeri gy'akubirizaamu ate ku luno atabusa agambye bali banguzi tagenda kusirika gye bali. Naffe bannaddiini tugamba oba abakulembeze b'enzikiriza nti Mukama tasobola kuwa mukisa ggwanga lyaffe nga tuli corrupt, tubaako ekibi kya muzizo. Tusaba abantu bonna beekube mu mutima tulumirirwa ngane naddala abali mu bukulembeze mu byobufuzi, tulumirirwa eggwanga lyaffe. Buli muntu kolera abantu abakulonda banoonyeeko ate obaddize. Bw'oba ofuna obukadde 25 fe okulaba nti omwezi mugabana wakimugabanire wakati oba 10 buzzeeko mu kitundu gy'okolera. Be bantu abakuteekawo ate buli muntu singa tukola bwetyo n'ofuna percentage owa abantu n'abantu bano tebasobola kulema kuzzaayo. Naye kibadde ekyannaku nnyo nti buli ayingira mu bufuzi agenda alina ekibalo oba ayingiddeyo ne loans nnyingi bw'atuukayo yefaako yekka. Ekyo ekintu ino kikendeeza oba okigirawo ddala tusobole okuweereza eggwanga lyaffe ne Mukama n'atuwa omukisa mu kuweereza kwaffe. Yeah, ladies and gentlemen, the viewers of this broadcast, by names of SSEKATE Joseph, the national mobilizer of National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches, as well as the new chaplain for Parliament. I'm here at Kololo, whereby we have been having a State of the Nation by the President of Uganda, and the emphasis he has of all in the entire address has been about corruption, and the President has emphasized that he will not tolerate the corrupt people. He is ready to engage them, and he has made already his moves towards those people. And one advice I need to give to our fellow, to our friends, the politicians and other stakeholders and leaders in the country, that if we are to lead very well and to be appreciated by the people we serve, we should have the servanthood spirit, sacrifice on behalf of the rest. If we are earning 20 million, let's cut it into 2 and divide it into 2 and then give 10 million back to the people that we serve, and then we have also 10 people as people, since we have also to operate according to our offices. But the bad thing about it, people get salaries, and on top of salaries they also maneuver around and make other means of getting more people, rather more money from people, and embezzle funds and bribe and go all this, and at the end of the day the nation fails and the people crumble. The Bible says in Proverbs that a nation jubilates when a righteous man leads, but if a wicked man leads, people cry and crumble. May God help us as we do the needful to our country, all of us, leaders, political and religious. Thank you.